Ye munange championi gudo obulamu butambulira ddala nga we yabubala bannange oli ku Subi News tulandukuwe bannange oba aba Kampala Parents babulira ludda wa mitawaana myerere bannange ng'ayongedde okulumya championi gudo bannange nze kandubookyo kubaddewo mpulira nduyina luyitirivu nnyo. Ebipya bizuuse ku mutima abadde ayagala okutta Bobi Wine bannange akatambi nkayina mu maaso awo Jajja Iculi naye muyina mu maaso awo bannange nagudi kyatukoledde ku live naye kyetaagisa nga mukyerabiddeko mugamba mutya mwasiibye mutya kansuubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano subscribinga era onyige ne mu notification bell olemesebwanga byonna bye mba nteekayo. Kyewuunyisa ate nga kituufu bannange teeberezaamu gwe n'omukyala bawoona omwami yakusiibudde waka bambi n'asiibula n'abaana bo nti mukyala agenze kukola abaana bange ngenze kukola naye wayitawo akaseera katono ng'omulaba ku mativi omulaba ku social media nti abadde agenda kusemberera Bobi Wine bannange ate bwe nkuzaako eno yeepengepenga abiwakanya agamba yeepengepenga abiwakanye agamba nedda mukwano engeri gye waliwo kati firimu paati 2 egenda mu maaso nti bannange era Bobi Wine mulaba muttira mu kuziika nga bulijjo asimba mu comedy show si bigambo byange wabula bigambo bya pengepenge bannange ate ye eri mutwe annyonnyola ennaku gye yasanga mu komera bannange ekaaba amaziga olaba eziga ly'omusajja liva wala naye omusajja akulukusa amaziga omanye ng'ennyaanya bannange katukalabe ka vidiyo tweyongereyo nako bikaabya amaziga naye katukalabe nodda wali jjako essaati jjako masiki jjamu sitokisi jjamu empale baga jjamu bokisayo nze ate lwaki oganye omulala nakokinga emmundu oganye ne bakusongamu nojjamu bokisa nodda ali mu nsonda nowanika emikono ne bagaa kutama n'okutama omu najja n'atandika okusokola buli wamu n'atandika okukwatirira buli wamu n'akumalamu ye munnange ekisinga omukaabya nti ku muti obulala ng'omusajja kuba bamwambula yenna ne batandika ne bamutigaatiga bannange okozeko kwagala obuli ebisiyaga ate bwe nkuzaako wano bannange mubadde mukimanyi nti nagudi yazimba essaba ewuwe bannange ngenda baterako wano ka vidiyo ng'awaana baawe Doni Muhammad bannange bano bo si baakweta era mwe mwenna abadde balowooza nti baakwekyawa nedda baamikwano katulabe ka vidiyo amaye kutegeerekeka wange kati byeyo famulyamu olukwe ali eyo Uganda azunga buzunzi bamikwano nze sizunga ekisooka sikola egyokubiri omusajja gwe mwali munfutinirayo y'omusajja akyandabirira paka kati nze Doni Muhammad tanyimangako sente za renti tanyimangako sente z'okulya simusabangako sente z'enviiri n'atazimpa simugambangako nti nina lugoye lwenjagala kugula n'atalungulira kale nawe mbasi lina gafumba andagira okuhodalinga KFC oba Rwamarusania nze gwe muliko mutuule wansi mutereze ebyekika mufune emirembe musobole okutambuliza obulamu bwammwe ku peesi yammwe nze nno gwe muliko nazimba n'essabo ewaffe
Ate wenkuzaako eno ewa Jajja Iculi maaso awo mulina ng'ayogera ku Equity Bank. Bannange mbadde mumanyi nti banka eyo erimu omukono gwa Nuupu ogw'amaanyi. Bannange ka vidiyo ka Jajja Iculi ngenda mwegenda banka bateerako mubyewulirireko naye bambi gwe neeyatta Jajja Iculi watukola bubi nnyo nnyo. Naye katongere omusabira ekiwummulo eky'emirembe, Mukama era amuwe n'ekitangaala era amusonyiwe na byonna ebyamusobako. Katukalabe ka vidiyo. Naye nga tuze mazima Jajja Iculi ono bannange ye yali mulaguzi kuba buli kintu kyonna kye yayogera tutandise okugenda nga tukiraba. Alina byayogera ku Alina ne Sikindi byatuukirira, n'ayogera ku Shiba Kalungi ne Sindi byatuukirira. Akasente ka Nuupu ak'abakulu kajjira mu Equity Bank. Equity Bank yeri banka omuli omuze naye kati nti ojjogerako balinamu obumundu. Wedda bantiisa. Buli simu zinkubirwa. Va ku bintu bya Equity Bank, va ku bintu bya Equity Bank. Naye nga mumanyi ndi mutabuliki neewaayo lumu. Naye ku luno ndabika ngenda. Naye kanjogere. Akasente. Kalike twabagamba aka iPod katuukiramu eri banka gye nabagambye yaba ya Equity Bank. Akasente katuukiramu Equity Bank. Akasente ako kaliko basiginito laba. Ako biliyoni 5 eza iPod kaliko aba. Loya Katana. Loya bamuyita Katana. Mulabe edduka. Yali akola mu immigration. Yaliko mu ISO. Kati ye personal assistant wa Bobi bamuyita Katana. Oyo ye siginitole number 1. Babi siginitole number 2. Bino bijja ku Iculi ne banka njikuwadde. Ate nagambye eyo ye banka yemu Stamp Equity Bank. Not Stanbic, sorry. Disclaimer. Equity Bank. Akasente je kalaga. Nabagambye bamenyera Equity Bank step by step na yeri kama simu manja agatiisa. Aha, erimu abakulu bangi kati intimidation calls tujja kukola kyo gwe Iculi eyo mumanye yembera gye mpitamu kyobolaba nsooka nkanjogerereko ddala kati ne banzita bakimanyi kambabulira amazima eriko okutiisatiisa kungi kubanga emala ddiiru nnyingi ez'abakungu mu nsi Uganda. Nga we wawuliranga edda nti sente bw'oba ozibba zitwale mu Switzerland FBI tekwata akawunti zayo. Kati ne mu Uganda bw'oba n'omuzannyo gw'ozannya guteeke mu Equity Bank kubanga bo balimu ebituli. Akasente ka Nuupu kajjira mu Equity Bank. Yeri banke okuli abakulu abajjako sente z'abakirayanti. Kakati gwe gatta pattern otegeere ng'omuntu nkugambye akasente ka Nuupu ak'abakulu kajjira mu Equity Bank. Equity Bank yeri banka omuli omuze naye kati nti ojjogerako balinamu obumundu. Wedda bantiisa. Buli simu zinkubirwa. Va ku bintu bya Equity Bank, va ku bintu bya Equity Bank. Naye nga mumanyi ndi mutabuliki neewaayo lumu. Naye ku luno ndabika ngenda. Naye kanjogere. Twala sente mu Equity Bank nga on your own risk. Equity Bank eyina bannannyini baayo gyesonyiwe. Kubanga ne woonooloopawa tewali agenda bakwatako. Nga wenkugambye subterfuge eri munda. Waliwo omukazi waali bamuggyako sente ze bamutambuza left right and center. Naye nga kati kyebabala boda emukoode naye nga ne boda nseetinge. Baagala yeetooloola abo bambi ng'omanyi ng'obanja sente mu butanwa boda emukube. Naye nga ne boda yaabwe. Kati Kampala giveeko erimu emizannyo togitegeera. Ate ng'oli omukazi bw'omulaba era ssaawa yonna boda emukuba kuba takyategeera bulungi yawunga.
yawunga bamukomya kati bamubalira ku time bagamba ajja kuba asala ekkubo instead kati newe bagenda mu basawo balaga nti abadde stressed abadde tetegera bulungi abadde asala ekkubo reckless okategedde oba naatuuka ku airport jjukira n'entebe naye ntuuka entebe ndaba omukozi yenna ne bwonziimuula obuziimuuzi nja kuba kweno kawunta nga wendaba n'abali eri ntuukewo omuntu omanyiire nkukube ejjinja ontege nze Iculi nina oyita ku airport mu ssanyu ery'amaanyi era munda g'esimayirozi naye nkuzu ne bwonziimuula obuziimuuzi I will make sure tutandikirawo wennyini nkooyo okujoogebwa nakoowa sipangisa mutwe nkugambe tosobola kwogera ku Equity Bank erimu abanene bangi bw'oyogera ku Equity Bank oyinza okukoma mu buli kimu oyinza okukeera ng'oli mufu ku Equity Bank eyo etambuliramu emizannyo mingi money laundering n'abanuupu gye bajja ssente za ipoodi ampakanya aveeyo Lubonge yakwali ku basiginitole yes Nyanzi ne Bobi Wine ne poloti gye baagula wano wali pate yammwe baagulawo bombi ne Nabbanja deception e poloti bajawuzaamu ne prime minister ne kakalina ke baakagula era Nabbanja yali ayagala okukagula Babi n'ayanguwa nnyo ne Lubonge ne Katana olwokuba aji nanyini kakalina kali wa people wankyuka naye bano abatalaga kati n'aguzaani n'aguza Bobi Wine naye nga poloti yammwe eyo yeeyawuzaamu poloti yemu neya prime minister Nabbanja kati mukwano gwange ali eyo e Dubai nga olowooza bali naawe bali ku kintu kirala nnyo kyobola ne mu documentary mwoli naye ku kasente ka documentary tolibeerako akasente kaba Solomoni k'abaana baabwe bokka nagamba we batono nga bakwata omulala balina osigaza dola zaabwe kasanvu nga kajja okuva mu bitongole bya bannakyewa ebiyamba abakwatiddwa we batono nga bafunye edda gwe bakwata mu Uganda waliyo kye tuyita bad cops bw'oba n'emizannyo osobola obbazannyisa wadde nga tuyina amagye amalungi naye tuyina ba bad cops nga wenkugambe nti kati woyogera ku Equity Bank basobola okutumira ba bad cop ne bakukuba naye nga te si magye ga ggwanga oba poliisi naye mulimu ba bad cops abagaba ne ssente z'abantu okukipingawo ekintu kya tocha n'abduction wadde nga mu kukiwulira Felix Kulaije n'abama n'alowooza agenda kulietinga falase